Guest of honor. Emmotoka gavumenti zeewaddeyo eri amatendekero g'abasawo kuliko bbaasi nnya ekika kya Isuzu nga zimazeewo obumbi 2 n'emitwalo 7 nga zibakwasiddwa minisitule y'ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo nga yakiikiridde minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Jane Kataa Museveni. Abadde Director y'ebyensoma eby'omutwe era kaminsona w'amatendekero g'abasawo Hajji Safina Kisu Musene abakulira amatendekero g'abasawo ag'enjawulo ssaako abayizi ng'omukolo gubadde ku ttendekero lya Mulago School of Nursing and Midwifery. Amatendekero agaweereddwa bbaasi kuliko Ntungamo College of Nursing and Midwifery, Medical Laboratory Training School Jinja, Carbon College of Nursing and Midwifery, ssaako ne School of Hygiene Mbale. Dr. Musene agamba nti emmotoka ezibaweereddwa za kuyamba okutambuza abayizi nga bagenda okusomerako ebweru kiyite field, era bw'ati abasabye bazikwate bulungi ne yeebaza minisitule y'ebyenjigiriza olw'omusimbi omungi gwetaddemu ku nteekateeka eno. Mmotoka zino ziguliddwa gavumenti ya Uganda era neebaza Abannayuganda bonna kubanga ssente ya Muwamusolo yeevuddemu essente ziguliddwa bbaasi zino zimazeewo biliyoni 2 n'emitwalo 7. Douglas Kawalya okuva mu kampuni ya Isuzu ayogedde ku mutindo gw'emmotoka eziweereddwayo. Bbaasi zino za mwaka 2024 ng'era ziriko waranti ya myaka 2. Era twebaza nnyo gavumenti nti etuukiriza obweyamo ffe ab'amatendeko agasomesa obusawo otukwasa bbaasi. Bbaasi zagenda tuyamba nnyo because tubadde tufuna obukalubirivu ng'abayizi nga tugenze mu attachments. Mu kwogera kwe Minisita Muyingo alambuludde ku bukulu bwa gavumenti okuwaayo ebidduka era bw'atyo n'asaba amatendekero abazifunye okuzikwata obulungi baleme okuzikozesa mu kutambuza abasaabaze n'okuzissaamu amanda. Tebatambuza mmotoka ezo temuzikozesa okugenda okutambuza abagole, mmotoka ezo temuzikozesa okugenda okutunda amanda oba okukola ebintu ebitakkiriziganya. Tubagambye era nze mbalabudde tunasanga nga muzikozeseza bubi. Emmotoka ezo zijja kubaleetera obuzibu n'okugobwa ku mirimu. Minisita Muyingo era ategeeza nga Bannayuganda bye basaanye okukuuma ebikoleddwa gavumenti ya NRM. Bw'atyo n'abasaba okulonda Pulezidenti Museveni ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja. Ebintu binnyo gavumenti ya NRM byetukoledde twetaaga obbikuuma ate n'ekirala tubirabirire bulungi tubyagale ate n'abo abatutadde mu mbeera efaanana bwetyo tubaagale nga pulezidenti waffe nga tumuwa obululu. Minisita oluvannyuma yayongeddeyo ku Yunivasite e Makerere gy'atongoleza kye bayise China Uganda Belt and Road Joint Laboratory on Natural Disaster Monitoring and Early Warning ng'eno yekozesebwa okwerinda ebibamba ng'amataba, okuyimbuluka kw'ettaka, musisi n'ebirala. Enteekateeka eneewomeddwamu omutwe abasingwa yunivasite n'ekitongole ekya G-Safety okuva mu ggwanga lya China ng'omukolo gweteeko Professor Barnabas Nawangwe amyuka Chancellor Yunivasite e Makerere n'abakungu abalala. Nawangwe ayogedde ku bukulu bwa laboratory eno nga yeebaziza gavumenti olw'okubakwasizaako nga basaba gavumenti ya China laboratory eno. Ffe twagala kwebaza nnyo gavumenti ya Uganda eyatukwatirako. Twagala okwebaza gavumenti ya China olw'okuteekawo enteekateeka eno network eno laboratory egenda okutuyamba ffe Bannayuganda n'ebitundu ebirala bya Africa. Minisita asiimye enkolagana y'eggwanga lya China ssaako ne Uganda nga laboratory etongozeddwa ya kuyamba okumalayo ebibamba, Uganda yongere okweyagaza bannassaayansi. The government of China was crucial in ensuring the success of the application. This is yet another example of your commitment to strengthening the friendship between the people of China and the people of Uganda. Abakungu okuva mu Singwa University n'ekitongole kya G-Safety okuli Dr. Zhang ne Zhang Ziol bategeeza nga Uganda bw'eri erimu ku nsi ezirabiddwako nga zitawanzibwa ebibamba nga kati bino byakunogerwa eddagala nga bukyali. And later maybe we want to do early warning to inform the residents in potential hazardous area, hazard zone, to save people. Makerere University got together to build this joint laboratory for safety science. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.